Now let's start with Bryan White. Bryan White. Bryan White finally ali Luzira. Yeah. Omaiba gamba kwagalize komera taba muno so Bryan White tusaba let justice prevail wabate yakola nsobi aveyo waba yagikola then of course obayina okuservinga ekibonerezo but we hope for the best. Komera Syria Channa kunyo bambi naye of course otukano nobanga osasira both parties njagala osasira Bryan White naye njagala kusasira n'omuzadde omusajja oyo wamulabanga is person nga sina sente sina chi naye banayo n'omwana wange mwana wange akuze mulabirire it's not easy okulabirira omwana n'omukuza without fear or favor amazima gaveyo tegere checha tukawe chifu mwana obuwala dulio je buvuddeko mu kooti police Bryan White yajja n'akabanga obulumi bumuyitiriddeko omuliro nga gukyamwocha nti nga gukyamwocha kooti n'emulagira asooka agenda ajjanjabibwe leero bamukomezaawo era kigenzo bamuleetera ku katanda kati Luzira bagenda mutwalira katanda so anayeyamba ati Luzira kwalina okusimba layini yo simanyi wayina okubeeramu Luzira si byangu omulwadde bamufavoring Luzira ate nga bibi kiba kyekimu abadde asmilinga abadde akola ki leero agambye ekijja kijje bambi leero takaabye naye ne mukama nsonyi okusekera ebyennaku Kali White Bryan yakabanga bamutwala so guys twegendereze misango gino si myangu make sure your home buli muntu abeera yali safe twafunira obuzibu ewuwo ndoza mulabe bigenda maaso it's not good. Kali let's say this tukomeo Tell where you find that place. Right up, eh? You want it will not fall. Let him drive forward. Drive forward. You will not Apple. Now. Wai badde mu kooti omusajja yeba musomedde emisango gye 7 era agenze kuwera ennemba nagyo. Mu misango gino bamusomedde bwana bwe. Bamusomedde okutta omuntu ne bamusomera omusanga n'ebirala galagala n'ebyokubuzabuza ensi. Emisango gibadde awo ngera kuba yagizza. Okay. Bannamawulire tebakiriziddwa kuyingira. Mutegeddeko kusoma lwaki tebakiriziddwa kuyingira nga tebazi babeera mu musango guno? Ensonga lwaki tebabakkiriza kuyingira this time round bakozesezza obukodyo obubadde bungi aleme kubuzabuza nsi kuleekaana nga biri bye yasooka leero obwongo obubaddewo nga ekituufu singa seekyo osanga singa akyaleekaana leero ndi mumativu era ndina musanyufu nnyo ku lwa Uganda poliisi n'omulamuzi kye bakoze omusajja ye agenze ndooza namwe mumulabye abadde yeefudde kiwajje bamutemye ebiwawaatiro akkiridde bamututte Luzira era kinsanyudde nnyo kale okutuuka mbu muzeeyi nsaba kunsonyiwa olowooza tekikoze mu kukakibwa ate omulamuzi amugee ti mwetondere tamugambye yamugambye ekimu nti kakkana amalala kakkana bw'oba omaze bino kuba omusango gw'oliko munene ne kakkanya amalala ekyakikansolinza abadde amukansolinga naye ate nga naye mukazi mugezi abadde amanyi nti ayinza okuddamu n'aleekaana amuwanye n'awola amuwanye wanyawo n'amuyoyo n'atugamba amukubye akazigo n'amugamba munnange ate oli olabika bulungi nekudda okuyisa bwotyo kiva kuki kati bamuvuze direct kyobalaba prison yo yamureceivinze kati poliisi ebyayo kati kunoonyereza birala ate emaze okumunaaba mu ngalo naye nga poliisi ekoze kubanga nze wendabidde nti ekoze abamu abavumye nga n'obavuma abasirikale aba poliisi nga bagezaako gamba nti
dokita yatugambye omusajja awonye kubanga badde awalira era mbu ayagala kuddawa Lweza mbwera ye leero simanyi alina sajjala gy'abadde agenda okufuna bagambye ne Luzira gyeri ate Luzira yeesinga abadde bulungi n'abasirikale nga talina wawulira bulungi n'abasirikale naye nga byebyo bannange mwebale nnyo mwebalire engeri gyakwetondedde oli wiringi omusonyiwa bannange ekyo ekibuuziro kimbuuza tuyeetonze musonyiwe ku misango gye yakola yeetonze kunvuma anti kubyazza kuvuma byetonze yeetonze omusango gwe olinako obuyinza ye mambo bamala gagamba nti nsonyiwa ku mwana wange nga bw'omulaba mu kifuba nze mbadde manyi nti obukwesi Lweza akola escape route era nga mala mulabako wano nemanya nti akyaliyo kuba Lweza abadde ajagalanga makaage nakati era abadde asaba bamutwale Lweza tannawona bulungi naye omulamuzi amugambye nti Bryan White olaba bakutwala n'ebyo ebiwundu omusango manya munene. Kale, there you go. Bryan White enteekateeka zeezo bwe zityo nno bwe zitambudde.